and these teachers were between the age of 22 to 57. Okunoonyereza ku bifulumidde mu alipoota eno kwawomeddwamu omutwe ab'ekitongole ki Save the Children nga bali wamu ne University of Notre Dame, University y'e Makerere, ekitongole ki USAID n'abalala. Kuno kwakolebwa wakati w'omwezi gwa Desemba w'omwaka gwa 2019 ne Julayi wa 2020 mu zi disitulikiti okuli Kampala, Wakiso, Kamwenge, Lamo ne Moroto, sako n'enkambi z'ababundabunda. Noonyereza kwe tubadde tutunuulira ku biki ebiyinza okuyamba omusomesa okukola omulimu gwe obulungi. Era ebimu ku bye tuzudde nti ekimu ku bikulu abasomesa bye beetaaga bwe ze ssente kikulu nnyo omusaala. Alipoota etongozeddwa olwaleero eraga nti ebitundu 5 ku buli 100 eby'abasomesa mu Uganda tebeenyumiriza mulimu gwabwe. Nga kino kitegeeza nti ebirala 5 ate byo bigwenyumirizaamu, wabula abakugu bagamba nti singa gavumenti teyanguwa kukola ku kusoomooza abasomesa kwe basanga nga kuno kusukka ku misaala, n'ebitundu 5 byandegatta ku bannaabwe bali abatagwenyumirizaamu. Naye ate ng'oggyeko ensasula, ebirala ebibanyigiriza mulimu engeri gye basulamu, engeri gye basasulwamu, engeri gye bayambibwamu okusoma. Kati gavumenti yabasabye nti abasomesa bonna balina okubeera ne degree, naye bw'otunuulira ssente ze bafuna n'obuvunaanyizibwa bwe balina n'okuddayo okusoma, ebyo bye bimu ku bikulu bye beetaaga okuyambibwako. Alipoota era ekirambise ng'ebitundu 84 ku buli 100 bwe beenyiwa omulimu gwabwe nga wakayita emyaka 2 okuva lwe baguyingidde, olwo abangi ne bagusigalamu lwannaakola ntya. Omusomesa omu asomesa abaana bangi okusinga ku be yali badde asomesa. Ekitongole ekitulambika mu byenjigiriza kigamba nti waakiri omusomesa omu yalisomesezza abaana nga 50, naye ate mu bitundu ebisinga gye tugenda osanga nti omusomesa omu asomesa abaana 10. Eno yakolebwa ku basomesa 148 abaali wakati w'emyaka 22 n'57, ng'ebitundu 49 ku bano baali bakyala, so ng'era ebitundu 48 ku buli 100 eby'ennamba eno bali mu masomero ga gavumenti abaakasomesa waakiri omwaka ogumu okutuuka ku myaka 36. Ismail Mulindo, Director w'ebyensoma ebitandikibwako n'ebya secondary mu Ministry y'ebyenjigiriza, ng'ono yabadde omugenyi omukulu, asuubizza ng'ebizuuse mu alipoota eno bwe bigenda okutunulwamu olwo gavumenti erabe bw'eyinza okugonjoola okusoomooza okwanjuddwa alipoota eno. Tulinayo working groups, tulina M&E wayevunaanyizibwa wano, egende ne mu ESC, etuuke ne mu top management, tulabe issues zino butya bwe tuyinza okuyambako okuzikola ki okuzaadressinga nga ministry. Kino kijjidde mu kaseera ng'abasomesa ba arts bali mu wiiki 2 bukya batandika okwekalakaasa olw'obutayongezebwa mu ssaala mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga bannaabwe abassaayanseezi. John Kilifu Wamala, NTV Akawungeezi.